bizinesi mikono ekipya ne kigiyisibwa mu kyaffe. Tetugamba nti eby'omulembe bibi, tubigiyise mu byaffe. Kambagulire bwe tutegendereze kukuuma byaffe tuyinza okusaanawo, era mu abalungamya tubasuubira okumanya ebintu bino n'okubinyikiza. Njagala nakubeebaza olw'enteekateeka y'abano be muyise ba selekita. Oweekitiibwa minisita baatongozza be mugenda okukola nabo, era baselekita nze mbawagira nnyo mukole emirimu z'enkyukakyuka empya ezijja ebidongo birungi, mukole emirimu. Ennyimba ezisaanidde ku buko, naye waliyo ennyimba kaneme kuzoogera mannya abayimbi bajja ku waliyo abayimbi bajja kwogera bigambo bingi, ate kati munkwata nagenda okufaano nga mubusaasaaniza mu nsi yonna. Waliwo ennyimba nga obusiwe budde bwazo, naye abako bwe banaavaawo ne bagenda n'abakulu, kubanga era abako bwe bagenda abakulu baba bakooyi badde mu nju beewage, abavubuka mu basanyuseemu. Kale enteekateeka eyo nnungi. Kamalirize nga nkulisa abawangudde engule ey'obuwanyi, bakiyita buwanyi, ndowooza kigambo kipya nange nkiyize olwaleero. Waliyo Saabawanyi, naye ng'omulamwa gubadde ku lulimi Luganda. Era neebaza enteekateeka eno. Nkulisa nnyo Joseph Sebalijja ow'Envuma awangudde, naddirirwa Male Settuba owokubiri. Ate Male Settuba weesiimye kubanga owakasolya owangudde akwegesa amaaso ow'Ekkobe. Ate owokusatu Kamoga Kasajja kali wano, obono Kamoga kojjange. Ono omuto wange bamuyita Mulima Mayuuni, naye sirabira ddala ngeri kyagalima. Ate ne mmange Nabukeera, ssentebe w'abalungamya n'abagenyi mwenna, nsanyuse nnyo okubeera nammwe ku mbuga ya Gombola Mutubeera wano e Kawuga. Era nsooka okwebaza omwami w'Eggombola Isaac Newton Musoke olw'okutambuza emirimu gya Ssaabasajja Kabaka ate n'okuyonja embuga eno. Namusabaami ba Kabaka be yakayatula amannya abamu basuumusiddwa nga Ssekiboobo n'omumyuka we nga Mutubeera n'abalala. Kabaka yabeesiga era mbasaba muleme kusuula bwesigwa. Mbakulisa emikolo ejjajjo nga tujjukira emyaka 31 bukya Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II atula ku Namulundu. Abaabadde Nabirembe mbakulisaayo. Mbasaba musse nnyo omwoyo ku bubaka Empalabwa bwe yatuwadde. Ssemasonga ya Buganda esooka kwe kukuuma, okunyweza n'okutaasa Namulundu. Ssemasonga eyo yeewumbawumba ennono, obuwangwa n'empisa z'Omuganda. Mu Ssemasonga eyo era mwe muli n'emisoso egigendera ku Kabaka abeera ku Namulondo. Ssemasonga esooka
era erimu ensonga ezikwata ku bika, ezikwata ku bwami, obwami ng'obutongole, emiruka, okutugira ddala eno ku Katikkiro. Era mulimu n'obulombolombo n'olulimi Oluganda. Byonna byonna ebyo bigenda mu Ssemasonga esooka. Byenfunzizza ebiri mu Ssemasonga esooka byebyo ebifuula omuntu okuba Omuganda. Buli gy'ogenda abantu balina ebyobusika byabwe, balina ebyafaayo byabwe, balina enneeyisa yaabwe, era balina embeera mwe babeera ebawa ebbala ensi mwebalabira. Tera okulaba abasajja abatunda eddagala mu budomola nga babeesuulidde obusuukasuuka bulinga obuwalume. Enneeyisa yaabwe ekulaga wa gye basibuka. Abagisu bagenda kusala mbalo. Bw'owulira engoma ezo ez'akadodi tekikulobera kutegeera gye bava. Naffe mu Buganda tulina bye tukola, tulina enneeyisa etusaako akalambe, etuwa ebbala abalala mwe batulabira. Bwe tulaba Kabaka nga tufukamira, nga tuweera ku ttaka kubanga yerina mu nswa. Era toyinza kulaba nga abantu bakuuta akalevu n'obuuza nti ate oyo ani gwe bakuutira akalevu. Mu Buganda bwe tugenda ku buko nga twewombeeka, nga tubeera bakkakkamu, nga bwe tuwa bwe tusangayo ekitiibwa, nga tudduka abakadde abatuzaalira abakyala, abakyala bassezaala nabo nga babadduka. Nagenda ku mbaga ya mikwano gyange Bannankole, ne balyoka basuulamu akayimba. Taata w'omulenzi, omulenzi awasa n'abakamu kwa mwana, ne bazina amazina awo mu ddiro, nze ne neesisiwala. Naye bo tibakirina buzibu, amulabira ddala ng'omwana we asobola n'okumulera, kyotasobola kukola wano mu Buganda. Bwe tugenda mu kwabya olumbe nga tutwala ebita by'omwenge, nga tugenda n'ennyumbo gy'emmere n'empombo, nga tutuula mu nsiisira ezatuteekeddwateekeddwa. Simanyi oba ekyaggwe mu nnyimba abantu bakyatwala empombo n'ennyumbo gy'emmere. Bwe tunaamala wano kuŋŋaana luno nja kubuuza Ssekiboobo. Bwe tugenda ku bikujjuko nga tukuba embuutu, nga tubiibya, nga tujaguza. Kale embeera ezo ze zimu ku bintu ebyoleka omuntu okuba Omuganda. Era eggwanga eritalina mpisa zaalyo oba obulombolombo oba obuwangwa oba ennono lisaanawo n'okwerabirwa ne lyerabirwa. Era ennaku zino mu kibiina ky'amawanga amagatte waliyo ekitongole kye bayita UNESCO. Bw'ogendayo ne bw'oba nga tuvudde wano n'ogenda ku mutimbagano, bajja kukubuulira amawanga agasaanyeewo. Ate mu nsangi zino waliwo gali agasooka okusaanawo ng'ag'Abalooma. Abalooma, eggwanga ng'Abalooma lyasaanawo. N'olulimi lwabwe Olulatini lwasigala mu Kereziya yokka. Lyali ggwanga ly'amaanyi nnyo. Naye bwe baagaggawala ne bekola obusolosolo
bano be badde boogera ku ekitiibwa minisita Ssekiboobo babwogeddeko abagwira bwe bajja ne babawamba ne babeera bize ebyabwe byonna ne bisaanawo. Awo nno zino z'ensonga ezifuula abalungamyi abakulu ennyo mu kukuuma ekifaananyi kyaffe eky'eggwanga Buganda. Naye ndowooza temukiwulidde. Olw'okwagala okukuuma obulambe bwaffe kyekifuula abalungamya abantu ab'enkizo olw'okukuuma ekifaananyi eky'eggwanga Buganda. Tulina okubaako ebintu bye tukuuma butiribiri okusobola okukuuma eggwanga lino, era ng'ekisooka lwe lulimi Oluganda. Ekirala ekirina okukuumibwa z'empisa zaffe, obuwangwa n'obulombolombo, naddala mu mikolo egy'olwatu ng'okwanjula n'okwabya olumbe. Ku mikolo ng'egyo twambala ekkanzu n'eggomesi ne tuggumira bulungi. Omuko tayogerera ku buko, era abalungamya ebyo oluusi mwali mubitandiikiriza nti omusajja ayogera biki? Waliwo eyayogera ebiyitira, tubalabye aboogera ebiyitira. Omanyi ekiwuggwe ng'alina ekiwuggwe ekimuli ku mutwe kyayogera, yeerabidde nti ali ku buko. N'omwana omuwala naye nayogera ebitajja. Omuko tazibira mazina mu luggya lw'abakulu, kati ku mbaga agenda kukola ki? Nti basuddemu akayimba, senga n'amukwata n'amuwuba n'amuzza eno n'amuzza eri. Ate ku mbaga banaakola ki? Era ku mbaga emabegako awo abakulu baagendanga ne basiibula mangu, abaana ne batandika amazina gaabwe. Toli abagambako muzina amazina gonna ge mwagala, naye wagenze bakuzaale ku buko oli awo weetinkuulatinkuula. Era boogedde ku busolosolo, omuko ali awo nti amansa ssente ng'ozikuba baani abo. Ku buko tugenda n'ebirabo ebidda ku nnono. Waliyo n'ebirabo eby'omulembe guno, ekifaananyi kya Kabaka, ekifaananyi kya Buganda n'ekya Nnabagereka bakiteekako omuziro. Aba Majestic Brands mwebala okukola emiziro gino gye mwakoze oba mu lubaawo oba mu brass ne certificate. Ku buko tetutwalayo bifaananyi bya bannabyabufuzi. Ku buko tetutwalayo bifaananyi bya bannabyabufuzi. Kakati wona oba omukatoliki kakuuse ng'ogenda n'ekifaananyi kya paapa, bw'oba oliwo FDC ng'otwala Amuriati oba Erias Lukwago. Ekyo si kyekifo kyabyo. Tulina okumanya w'okolera kiki. Omukolo gwa nnono gwa buwangwa, ate munnabyabufuzi olwo ekifaananyi kye. Kale mulimu gw'abalungamya okukuuma n'okutaasa obuwangwa n'ennono ku mikolo gye tubeeramu. Ennaku zino bwe twogera ku bintu bino nga bagamba tulina okugenda n'omulembe. Era omu yagamba nti bano ababuwakanya baazaalibwa mu mirembe gya 1904. Mwali mukiwuliddeko ekyo? Baazaalibwa mu 1904. Obwakabaka tebugaana kutambula na mulembe. Omulembe gwe tulimu guli selekita, era birungi, nange ebivuga ebyo binyumira nnyo. Era mu kusala dansi ndi wakabi. Naye dansi ogisanya mu kifo ekituufu. Tetukyasobola butaba na bivuga. Birina okubeerawo.
naye kya bukopi okwekola obusolosolo nga weerimbika mu kutambula n'omulembe oba abantu lwakuba baakabiraba anti omuganda agamba kyakatuuka taggwebwako ntengeetero. Baleeta abakazi n'abaana abawala ne bambala bugomesi buno obutatuuse ne beefukuta. Ogwo gwe mulembe okukwolesa bukopi. Weebale w'emmamba okukwolesa bukopi. Nabano baakatuma abambala obukanzu bwe tutategeera obukoma mu ntumbwe n'okwemenyaamenya ate ataddemu empale ya jiini engatto temuli sokisi ngatto myufu. Obukopi mu bumanyi. Obukopi mu bumanyi. Bw'obeera katuma n'oyambala bulungi obwakatumwa bukuvaako. Abako abamansa ssente mu kidaala abo basaana okuvumirirwa kubanga baba banyooma abakulu. Weebale nnyo ssebo. Baba banyooma abakulu. Omuko ayagala okugaba ssente eri bakadde be aziteeke mu bbaasa azikwase senga azitwalire mwannyina mpola mu kyama. Mwabali wano temuwa bakadde bammwe ssente ne mumbeere za bulijjo. Bw'ogenda ku ssekukulu okulaba kitaawo okutwalira maama wo gomesi ekyalo kiyita kikuŋŋaane bategeere buwagaggawala. Naye oli muko n'okwata mu kkooti n'oggyayo akavangata n'okamansa ng'Abanigeria. Ffe tuli Banigeria n'Abanigeria bakola ebyo eri wamwe babasekerera nga temukimanyi. Bali Abanigeria abagundiivu nabo tebakola ebyo byabano ababbibi abakyaba abakopikopi bwekiri. Nze mbaddeko n'Abanigeria abagundiivu nabo ebyo babigaya. Ebintu ebipya bwe bijja tusaana tubigiise mu nneeyisa n'obuwangwa bwaffe era twewala okukola ebisaabulula ebyaffe. Eno ekkanzu ze mwambadde okukisa buno oluvannyuma lw'omukolo guno ogubaddewo olwaleero mu disitulikiti y'Emukono n'okusaza Kyaggwe okwebaza Ssaabasajja Kabaka awamu ne Katikkiro olw'omukisa omunene gye batuwadde okusooka tukyalirako ate era n'obubaka obulungi obwesimba Katikkiro bwawadde Bannakyaggwe ne Bannayuganda olwaleero okusinziira ku bigambo ebyo okuddamu okutereza ennono n'obuwangwa. Njagala okwebaza abateesiteesi b'omukolo olw'oluŋŋamya kwe tufunye olwaleero ffe nga Bannakyaggwe tukakasa nti Uganda tugenda mu maaso nga bulijjo era tugenda kutambulira ku luŋŋamizi Katikkiro kwatuwadde Ssaabasajja Kabaka wangaala.